abali ku Maama Brighton nyongero bategeeza nti mwebale nnyo okubeera ku Maama Brighton, mwebale nnyo okwagala Maama Brighton. Olunaku olwaleero tulina Anita, and of course Anita muzze mulaba azanya Maama Brighton nga mugamba kalabika kalina empisa embi, kalabika kaana kabi, kalabika kampisa mbi. Abamu ne muŋŋamba nti titwa Alani lwaki Anita tazanya paati ndala. So Anita agenda kuba atunnyonnyola olunaku olwaleero lwaki azanya bwatyo, lwaki azanya ekika ky'abaana bwe batyo, kikyagezaako okulaga ensi okutwaliza wamu katumubuuzeeko atubulire n'amannya g'amatuufu. Anita, abantu sooka babuuzeeko abakulaba ku Maama Brighton n'abawagizi abakulaba ku Maama Brighton. Musibye mutya abantu aba ku Maama Brighton, mwebale kutulabako ku Maama Brighton. Amannya n'eddoboozi bamutya Katete Anita. Naye abantu abamu mulowooza bwentyo bwendi, nze si bwentyo bwendi. Just tubadde tulaga abantu abamu eyo mu ghettos baba tugeze ng'obasanze emyala n'obagamba banange nva emyala bakuvumavumi, kati ekyo tubadde tulaga. Naye abantu abamu bakitwala bubi, bakitute nga nze ali bwentyo, naye nedda siri bwentyo. kwegamba Anita kyogezaako tulaga nti eriyo omwana ali mu ghetto naye nga empisa ze zeezo z'ozannya. Naye abantu abalala bakitwala bubi. Bw'osanga abantu mu kkubo bagamba ki? Abamu nga mpise bayiseeko bagamba kirabika akaakana kalina empisa embi. Naye nze si bwentyo bwendi, mukitwala bubi. Embeera zo zennyini Anita ziri ziti oli muntu eyeeyisa atya? Nze sirina mpisa mbi, nze seeyisa bubi, nze ndi humble, te nze ndi muti muserise. Osobola okundaba awo nemala ennaku bbiri nga soogedde. Nze ndi humble ni mwana alina empisa, siri bwentyo nga ye mundaba Maama Brighton. Just watulaga abantu kye balina okukola. Just aba omwana alina kweyisa atya. Kwegamba omuzadde akwatika clip kano akalaga omwana we amugambe teweeyisa bw'oti. Anita agezaako balaga nti temweyisa bwe muti. Oli mu kyakumeka? Ndi mu kibiina ekyokuna kye ngenzeemu. Oli mu kibiina kyakuna? Osomera wa? Somera ku train up. Anti oluzungu olumanyi? Ndumanyi. Okay. Wow. So mwabali eyo abangi mubadde mumbuuza lwaki Anita azanya bwatyo, lwaki agezaako okunnyonnyola, agezaako okugamba nti si bwatyo bwali, agezaako kulaga kifaananyi ky'abaana abamu abali eyo mu ghetto. Gwoba wakulira mu bulamu bulungi weebaze Mukama nti wakuliramu obwo obulamu anda tewalabako baana beeyisa bwe batyo. Anti okulidde wa? Nze nkulidde mu ghetto, naye nze seeyisizza bwentyo. Naye bambi abo abafunye ssente mweyise bulungi, mwebaze Mukama. Kubanga waliyo n'abo abaana bakyali mu ghetto naye bo tebeeyisa bubi. Ate waliyo ne baana eno abalina ku ssente bo ate ne beeyisiza ku bubi ku baana batalina. Kati so mwoba omumanyi mwafuna ssente temweyisiza bubi ku bantu, beere bulungi. Kyova olaba nange nzanya Maama Brighton okulaga abantu kye mulina okukola, si kweyisa bubi. Nti omuzadde woba olina omwana nga yeeyisa nga Anita gw'ozannya, nti omuzadde osobola okutereeza omwana wo. Mugambeko atereeze, si kumuyisa bubi. Ate sigambye kumukuba, mugambeko, mutuuze mumugambeko. Bw'omusanga ng'akikola oba ng'ali kuvuma muntu munne, mugambeko kino eno tebakikola okusinga omuvuma. Oba omukuba. Okay. Bamuyisa Anita kabadde kajja kantu katono nnyo. Tujja kuba tumweyongeza mu maaso eyo ng'obunene bweyongedde naye ng'ate sindowooza gw'abadde amunenya mu ngeri ki gye yeeyisaamu. Ndowooza omutegedde. Skits zikyagenda mu maaso za Maama Brighton. Abantu sooka beebaza okuwagira. Abantu nga baagala Anita abamu babuuza bane Maama Brighton komyawo Anita. Abantu sooka beebaza okukuuma oba n'okwagala anda ki ky'obasuubiza mu Maama Brighton. Mwebale okundaba. Montegedde amanya n'eddoboozi bambi mwebalire ddala, musigale nga muwakinga. Mbeebaza nnyo mu abandaba amanya n'eddoboozi mwagategedde. Bamutya Katete Anita, ndowooza nammwe amanya mwagategedde geego agange. Waliwo nickname gye nnina bamutya Anita the Diva, lyeryo eryange. Baana abato bannange, otherwise
fonna katubere nga tuberekereza yo Anita olunaku olwaleero ndowooza mwongere okumwagala Maama Brighton mutegedde ensonga lwaki azanya bw'ati so temuddamu kumbuuza bintu bingi nnyo alani lwaki Anita akola bw'ati alani no okitegedde muganda wange oba mwannyinaze so tovaawo ku Maama Brighton mwebali nnyo okubeera nga mulaba Maama Brighton tugenda maaso n'okuba skits nnyingi nnyo ennyuvu temuvaawo mwebali nnyo mwebali dda devotion ku kamera kwali bulungi nnyo otherwise for now Alan Cruz wamu ne Anita tubagamba nti musibe bulungi mweraba